international abantu abasire bisawe biri international omala kuwafuna kuguza kapeti bwajikuwa akwagala nti wa myaka egi musasula kampani abagenda okusiba kapeti batake abalabeko abantu tulina muwana era tugenda babala batake nomusasula kampani abatake no baleta wano nokulya obuli bazibu kuba n'emmere yabwe nzibu nnyo emmere gye bale bwe tubagamba olina okujja n'abafumbira olina okujja basasula pa hour kampani amala gisasula ate nayo ebala 3 meters oba ziri 5 naye nosigala ngaogisasula aye nonasiba pa hour n'omusasula olina okweta omuvunuzi naye ngaali international mulisimadde abantu bakimuwa n'abantu abafudde mwatugamba nga ekifaananyi kisawe tekyenkana tekikola ki naye bakuwana abakulira sports nga baswavu batunula tebatunula era nebaza onale basumani basaliro yeje nakola report ku kisawe kino tekiriko fayinga ko simanyi kukwani ku FIFA simanyi tekiriko anaga nti foto tunulide FIFA yoka ategeka emipira emeka omwaka foto tutunulide FIFA yoka tutunulide bannayuganda azba na Uganda kiki kyosobola oteeka wano ekikuletera ekigata ku bannayuganda kiki emuganda oteeka wano ekigata ku nsi yaffe ngotunulide FIFA ategeka emipira emeka mu mwaka giri emeka kubanga eggwanga mwali nnyo omuntu temulyagala abaagala ensi yabe namu mubawala na nayewayo nakolerera ensi ye musande zaradde wano newazikolera emyaka emirala 3 tosobola kuzifuna kulaye katonda alimu okujja gwa tamanyi nakino newagamba nti nsoloozayo emyaka emirala 5 tagenda kuzifuna naye omuntu oyagala ensi byobadde bekumu mu Old Trafford ebirabe Nakivubo mu AMS kyekyamuzimbisa amaka ag'ebbeeyi mwegombanga simanyi bano batuwampani simanyi baani omulaba amaka g'abasajja abazanyi ba firimu abazanyi abagagga nemugegombamunagamba kanzimba amaka gano mu Uganda munnauganda naye atuuka okugamba nga talinnya nyonyi nga nabali banyanya ne bajja ne bagalambula wano muntu wakulaakulanamu yeeraga bwafunamu yeeraga kati mugaba kutugamba ki lukwago ogenda kugamba kyeggwanga ekinnuma mu byonna lukwago wangalira Kampala amwe awangalira Kampala oli wankima amu wankima muli baganda muli basiraani okolokota omusajja takolokotangako atakuddangamu atasuubira nti aleesiba mu byobufuzi atasuubira nti alina n'ekifo kyeyegoma amu talina kifo kyeyegoma kyali abufuzi because amu mugagga newalekera wano okukola kati atekewala emmotoka ze nebobugagga be batandika omukosa mu mulangire nga ffe mutulangira obwadivaze batusasula obuswazi mubigambe amu alina eddembe lyetambuliranga mwayagala talina security talina bweyabba eyakera nayekolera sente ze akera agende bamukozese mbu ayingidde politics mumuvume talina wadde ekirowoozo wadde ekisuubizo olukwaga ensi ogenda gigamba ki ebibuuzo olina bingi nga walaba kapeti eno bakyagisiba bamaye bate ekyuma ekiyimiriza omuddo guno omuddo era yanene nnyo guno omuddo olina okugulawo woti ngakibuliramu bagenda kweta mashini egukube after mashini gukuba baagala rubbers omusanyu oba rubbers teziri wano mu ggwanga Uganda tuze tubagamba ebintu bino nga twagala mutegeere mumanyi lwaki tukavalinga ebintu bino bannayuganda muli bamputa mpaka za bikuunya omala kuunya ko notegeera mulina obuzibu kuba buli kyemulaba muba muwakana that's why tukavalinga ebintu bino tukulage kimu ku kimu twabagamba amu yaita obutebe n'abutesitinga obutebe balondeko colors ezigenda okuwangaala ne balonda colors ezigenda okuwangaala mu colors zonna mwe mwava colors ezo zonna kuba colors zonna zaaliwo nazo yazijja mu ttaka eyo nazeeta wano era nabalagako ku butebe obwo bumu ku Caviton ne ku the final channels nembalaga obutebe obwo nembagamba obutebe bumu ne babulese naye bali mu kulondamu colors zonna zaaliwo yasooka n'asiba yero ne muwaawaala nga toyi empya bantu mwe mutama ne mulerembuka era asibya kino kala zenda ne ziyingirawo waba tikulira mu pieces entebe nazo zijja bweri wa ggwanga si yazikola yakozesa akatale ke nga kali special lebo yeje erere lisigalayo gwosobola okukozesa akatebe okuva ettake nga kaliko erinnya lyo
abamu temusimanga na toyi ku bijja byebwa mungana nakagaba toyi togimalanga oyogera kwa Miss Kigundu abala muli mu government bawadde sente mwemedde okola bimulina okukola oyogera kwa Miss oba oyogera kwa Miss okenda kumacha na ulango oyagala omuntu omukube engalo mu bulago afomu ate ffe tujja kufa na Miss tubabulirirawo Miss Kigundu mu mwesonyiwe njakera kumacha nkuba olugalo omuntu mu mumiro lwa Miss Kigundu watakuvuma nga mutakolanga ki akola kigatta ku nsi talina gwabwe atalina gwatayagala tasosola abantu banga mubalaba abantu bajja wano obaani bagenda mu office baani yetagamba nti atono muno wabe si muna byabufuzi nti mpaga kino bampaga kino eno day si nobologa kubago omanyi okwogera ate mwezagana gavuka agayina ebisimu ale yerekeza kikomando data wa 5 ekisimu kyatika sikulini akisibya labba bandi amapesa gavamu akinyigisa kati nafuna weyagoma nadda ku amu n'abologa ensi neno nina abantu nze bendabiddeko benjja okwogerako mu maaso sandi boogeddeko ne bakwetera okwogerako edimiza yazenga netondera bujja tugamba nga wali muswidi nze ni muswidi ne mugato netondera sagala kulaba so wali nsonga lwakyo netondera because oli feria wava mu nsi wadduka mu nsi yo tululyanga boli muswidi nade mpisa ne police kakwate katwali ombulira buswidi nkusibe n'ebisunzo mbisuwe mu toilet ombulira Sweden mubeera bweru ne muvuma abantu ne mwagala okudda wano ensi ne bawunyirira kandabe uno olukazi olw'ebinnyo lwagegere olwagongobala ebinnyo lwagala kudda talina ne lutandikira muvuma abantu ne mwerabira nti Uganda is your country one time ogenda kudda ku ground fetuwetutu balinze ate nze nninze buli muwulenge kati edimizayo natondera kochi kudamages zontaddeko wagamba abantu omanyinyi wefudde nti omanyi ojja okuba mavi ogabatukana abakenya bajjayo kamera mujjayo kamera netonde munange nakola ensobi nakusibako egundi walinga obyogera ng'olabawo ensi wagikakasanga bw'omanyi mbw'omanyi nnyo mbw'omanyi simanyi nayagalani simanyi olwaniriraani ate lwaki weetonda oba oli omanyi gwe kenyini weeromereddwa otuuka n'ogamba ngenda kuwana okulaba nga ekyo kifo kyali kakivaako gwe wakimpa wandabako nga nkola propose saba ekifo bagamba onali sikiriko nalisirya wasale wafunayo ki ate nukulya bantu mulekerawo okuteekako abantu damages abantu tebakyayamba abantu tebakyesembereza abantu because those foolish peoples problem tulina abasiruso nabagamba nti endowooza nsonga yankitanye mugendera okuwangula oba okulemererwa success and far based on reason and reality. Reason as the world masterpiece. Muna madwa kufumintiriza mujja mu buddu bw'endowooza mwekomba mu nnyindo n'okwagala kakakamba mu nnyindo n'okanuuna. You were stupid. Ekyobusirusiru ekiri waggulu w'obusiru obutaba nti oli musiru. Abantu mwanafuyiza mumaze mubannammwe amaanyi n'okwata omuntu ne mwefuula nti omumanyi nnyo. Kino kisawe kya Miss Kigundu abantu be Kenya bali mu praising arm abe South Africa bali mu kutya na nkwewuunya abawa bali mu kutya muvubuka bagamba what that guy buli muntu ata arm kati basidiru bali mu kutya abawuba bali mu kwewuunya what that gold boy yavawa gwe foolish people lyawo yasamirira ne toyomo yakolema okusima n'akayigo kannyoko kakolema okukola okyali mukazigo nako bakubanja oyasamira ku nja kuba omuntu olugalo mu mumiro mutugenda kufana mu pastor ate mugenda tugamba ki akati mutugamba ki kino mutugamba ki nsi mugenda gigamba ki look mugenda tugamba ki look at this mugenda tugamba ki nalabe yabewunya mu manyi mu nnyindo mbwate enkuba wenetonya are you stupid? Are you stupid? Mbate kwa wenetonya. What kind of that people? Mwe. Well, motherfucker, let me tell you something. Bobato mani please. Shut up. Sika kaba mani bakubuli. You just sit down and shut up. Obuze nkuba ni agamba mbufu tutegekadde nkuba. Tuli bakatonda osoteka okwakanye ntekateka za katonda. Olabe etonya ne bambula nyumba za kalina ne zigwa. Musisaida muganda wa amwe yaraganza okubukinga kapeti zino
etake mujukira museya yita mpira bakuzanyiranga mu ntobazi wano ompira bakuzanyiranga mu ntobazi wano nga museya ne mukutuka amagulu amavivi ne gasigala wano kati obologo obuuza mbwe enkuba weenetonya aye mad watolina kibuuzo kyosobola kubuuza lwaki comment toyitawo wisi lwaki toyitawo gwe walonda kukolera ki bunabyabufuzi gwalonda kukoledde ki oba eno ne gwateekamu amaanyi n'okeera ku matyano gyalinanga muntu emitwetwe n'ogenda akoledde ki betwabaleka ate ensi ekyabaleka lwabutafumintiriza nakugamba nti buli muntu fumintiriza buli kigambo kyogenda okwogera abantu mwotaddeko emisango muli mu buddu bw'endowooza mwesibidde mu buddu bw'endowooza muli awo tomanyi nakiddako ne guvuma otya mufeesinga Uganda ekuwunyira zizize otya kubanga weefuula owakabimbi weefuula serebu ensi ekuwunyirira miza yabadde ojja okunetonda ngo njagaza ki babadde onjagaza ki buli lunaku onvuma buli lunaku onvumidde ebbanga ligenda myaka 6 ng'onvuma ababekulu gye walyanga emmere nokeera ku makya novuma babekulu nompeeza messages nembuuza bebe tukuya ono tumuyambe tutya etukola appointment ewa muzeyi okeera kunvuma kati ate wadde onoonyako ki oba oli mu Sweden nze ni muna Uganda siri mu Sweden njagaza ki tulina ebitwawula onjagaza ki obuuza mbwenkuba njagala ogenda ku gogo obuuza kisaawe ekirina VIP eyeze endabirwamu eziri ki ne Bulaaya bazanya omupiira netulanga enkuba eyingira ne Bulaaya enkuba etonya ne bazanyira muzira bazanyira muzira ng'omuzira guyingira mu kisaawe waggulu masikibika oyagala okwefuula amanyi bw'osirikako obutoka ebiseera ebimu musirikangako omusajja abasembereza ebintu byemwegomba byemubadde mwegomba mu nsi z'abazungu abiresenga ye muntu naye lero obutamanya era sente bazimuwa gwetozagala bazikuwe mulikirizako ddi nti waliyo munnayuganda asobola okimekinga mulikiriza ddi kati amu abalazeeko empaka za bikuwunya abalazeeko anakyabalaga bingi ono bamwita Amis Kikundu the blessed guy omwana yazalibwa n'omukisa azimbe White House ng'agenda kiteekamu bya bulimi na bulunzi White House akoze agro bank tugenda bawola sente without no what and what tukwagenda okole olizifuna ziri atumaze nakusala musingo kibaita mujja mwegoga ata mumanyo jja mutegeera mpala mugende empolo jja muwulya musajja mutono naye akaluba vakuba n'ab'embuto z'amaluwa mutono naye azitowa Amis Kikundu kasajja katono bwe kati mutono nabaganda katono kanyuma ntala wa mugga naye azitowa tani ebi asinga sabba okuvuga Amis Kikundu ojja kumuwulira ayagala mulozaako mu searching kaawe searching enterprises ojja kutegera who's Amis Kikundu mumala kwewola okukola bemukola mwamanyira nti olina kumala oyagirana okabira sibanyani bamala kubanya nokuba amabere mu kyoto nawunyimiranga mukkirizeeko ne banauganda basobola okukimenya kino ekisaawe kizimbiddwa mu ddugavu neyinginia wakyo bamwita Ivan muddugavu tutwamala kukweta wano mu Canada oba tutwamala kukweta wano muki tutwamala kukweta muki wano asooka atukolera ekisaawe kino muddugavu ate waawano yinginia Ivan n'ataddemu essente ya Amis Kikundu wano n'obwongo batugamba ekisaawe tekijja kukkirizibwa FIFA mwatugamba tekigenda kukkiriza FIFA asimanyi bitya FIFA naye twalaba abakaafu baki twalaba bana abakaafu nga bazoni bakikkiriza kyali kitya dukwaga ensi ogenda kigamba ki ate ne mu Africa yonna tewali FIFA we yali etegese omupiira mu Africa yonna tewali FIFA we yali etegese ye gwanaga nti fe tutunudde FIFA yokka lukwago jagera ku makyanga ensi ekuwunyiriranga ekivundu lwa mutima mubi musajja gwa tobuyisaamu tebukkiriza mutima mubi naye ensi ajja kukuwunyiriranga newatunula wano wawunya ekivundu nawane wawunya ekivundu lwa mutima mubi nodda ku baddugavu banno bannayuganda banno n'obakolakotanga without no permission without no whatever without no causing kubanga takwanukulangako
gwe ina kasawe kakesisi wadi government ekuwa sente nakati musambira mazzi kiki wale okoze nena uli ante takada amu omuzungu aliremeddeko ekigali twa ayagadizi mako gundi ne muwagira omuzungu can you imagine no uli anti banka omuzungu akola wati amu no wagira omuzungu can you imagine mu bantu mu babaroga baba kolaki lwaki mwasa wensi ya mokwenkana awo lwaki mwacha wana mokwenkana awo banda nakalama banda nambi kichenyo okufukira abantu abana bawalumbe zaya zena abe nakuwa Museveni nga nonze osangana talina ukyali akusaba empapula ze wasomera koze sasoma naye ndi blessed. I'm a blessed lady. Oba yagala watu yagala mpangana ba Miss Chigunu, mpangana ba Ivan, mpangana ba Sudiro. Ngeno ngobeyo. Ngobayo nayo. Mpangana Museveni. No birabanga binazembwa. Muteke mba kunjegete zikutuka. Fulufiga mumuleke. Atemba la ile katonda ali mugulu muntu agana vuna mawano nga netondera. Nizo yo mukazi wamanya agenkobo gago. Namulabi akaba yepamira yekuba ebigo. Ensemu wunyirira ekivundu kati. Newa mwe bakweganye. Novuma muzata, novuma simanyi uwani. Abasajja banadini ono shekani. Mubajje simanyi omulumiriza ngabo yayenda simanyi kwani novumani novuma Buganda gwoyogera kino gwamanyi kino ani yakutuma ngo byogere kati ense kawunyirira katunulanga ekibada jakuwunyirira ense jakuwunyirira nga ekisayi ky'omufo giwulire mufude basita buli afuna kapeji mbusita omanyi basita kibaita basita mbosita kinga nawe yagala sweet okomba bukakampa bwa munyindo bano motivational speaker be Uganda Ongata no motivational speakers ogenda wali ku kisawe newe kuba kifana ndo damu kalumu newe galira nga nebyo kulya mpaawo wamanta ni wamanda mmwe ensi mujigende mpola mwatugamba tekijja kugwa kati mugenda kutugamba ki takisobola sene ziba nyingi ate tekijja kugwa maamu yepanza mugenda egwanga muligamba ki look at that beautiful esi mugenda jigamba ki look what is look tuli mu Uganda mwizo tuli mu Uganda ndabaya ba commenting ati tuli Canada eno Uganda tuli mu Europe this is Uganda arena tuli mu Nakivubo na wabelanga amazi bulatana toye pamanga wano bulajjanga maluto yalusulanga wano nga wali buli mulambo gw'abantu ogw'omuntu ogw'abayo ogw'abwana ogw'embuto obuto buvuddemu wano ami abajjamu ekivundu ne mukiwona kati mugenda kutugamba ki ebigambo bibeere nga bitono naddala abakulembe mwe bannabyabufuzi muve ku bantu abatali bannabyabufuzi lukwago politics oba oyagala okumuzannya muzanyire mu banna bwe mumanyi nti bwe muzannya kaliyoki wammwe ne mulimbalimba bannayuganda mwe ne muyisawo ebyammwe ne muwangula naye omuntu nga amwe atali munnabyabufuzi atasuubira nakwesimbawo muleke leave that young guy mukama yamublessinga ate ayagadde abantu bonna muleke you leave it kati ensi mugenda gigamba ti ensi look at least ensi mugenda gigamba ki mugenda kutugamba ki ddala mugenda kutugamba ki kugambye guno omuddo osobola ebisawe bya Africa bingi ebisawe bya Africa byosanga nga birina yinki ezizino njagala ofune gwe okibuuza zino funako omuntu omubuuze baasibye yinki ezimeka zino after this tugenda kwata rubber oba musenyu banga biguli yitale nyonyege no guleeta bagenda guyiwa muno after carpet eno bagenda kwata ate kyuma yonna bayimiriza omuddo guno gubere nga guyimira bwe guti nga n'otekamu ekigere kibuliramu nga guyimiridde omanyi how much money omanyi amwa spending atyekanaki nga ne wansi waliwo obulangiti sente za bwannannyini omanyi spending how much mwaka omukula wana amayinja
waliwo blanket enjagala mugibalageko blanket esookawo ng'ogyako blankets tulinawo amayinja agafaana nga kolas etali emu etali bbiri ezitali 10 ezitali 2 okudda ku mayinja gali gwe mwalaba after ezo layers netuzaako ago amayinja gali nga kolas emwantuzaakato obunya nga butono nnyo nnyo tugenda bubalaga baba bwitaani owulira after that netuzaako bazaako amazzi n'ebintu babitaye byani bagayiramu ki after ne batekako blankets abamu temunana bemwebika banyamu olumigoye lwalimiramu lwebika ekiro nekitaawo bakuzayana mu kikunta mu kibukutu oli abo bakoledde mu kikondoolo olinga mwana wa kibi bwe buyonka ennywanto nga butambula buyonka buyimiridde ne bujja ku nsi ne butufuukira gogolo ekiseera kino kyona kyonna kigenda kubeerako screenesimu budde bwa misana tetusobola kulaga ne kuliko amataala konna ate kuliko screens konna kwena kubako screens konna after screens bana nemu ebintu ebyenjawulo kwana za inginiya ezo space zonamu ezo zigenda kubeerako amadaala agamu ne lifts just in case singa oba obadde kyo bawateva oba watandikwa ati osobola okuka mu bwangu ne mufuluma kuliko emiryango empozi meka emiryango meka 10 na meka emiryango 10 ne meka ngojeko mingi emiryango mingi kuliko emiryango kyali 17 emiryango 17 egikufulumya kati gwoba oyogera ku kisawe kyotamanyi gye yogerere omanyi mwamanyira okusula ku fuuti 2 kwa 10 ediro kye kisenge njawulo olutimbe wosimye toyi woteeka omumwa wako ne wakunyira emizira egibabeera mu bwongo manyi emizira gibakuyidde mu bwongo nga wosiza we wopama bwongo ne butalagga ne bukwata ayisi kati wolaba yiika zino amuzatataka ekisaawe wegomba kuzimbawo zakeedi wegomba kuzimbawo moolo wegomba kuzimbawo ki naye yagamba Uganda is my country nina okukolawo ekyalema abalala muntu bali munyumyako ne mu byafaayo kabeere muzzukulu wali musomako mu butabo ante tekibangawo bali munyumyako mu byafaayo ne muzzukulu wali musomako mu bitabo n'omwana wo wanyoko wajjajjawo alisoma kwa Miss Kigundu akasajja kaali katono kakola ebyalema abanene ab'embuto akasajja kaali kanansi naye kakola ebyalema baali mu parliament ebyalema abanene mu ggwanga Uganda otugamba mbu oyagala eggwanga huwayi zitule gwanga olyagala nga nakoze kino muvuma kwama mwongera amaanyi yakuvuma eggwanga olyagala just a comment gyewantaddewo yokayoka ezaamu amu amaanyi yakuvuma osangawo n'abaloga ekisawe zaffe esente zaffe awo wali mwebaani mambo esawe zaffe esente zaffe mwebaani manyi bannayuganda bweyogera bulungi tebawulira etagako olulimi olulala ate kyamulina waliwo ekiseera wootuuka n'owulira nga neweyogera obulungi tekikyagasa nabagamba ti ekisawe tekikomawo n'owokka kuliko boxing club abakubi ebikonde bagenda okukubiranga ebikonde tugenda batwalawo tubalegewo buli kika kya sports kuliko abayimbi gye bagenda okuyimbiranga kuliko theatre abana bw'ojja n'omwana wo bw'ojja ne baani bagenda okulabira firimu kuliko hotels kuliko 5-star hotel neweyagala kati okwebaka osobola okujja n'obukinga newebaka tulinako parking nga neeriko eri ogirengera okutandikira eri parking ya kisawe eri oba osobola okulengera emmotoka gye zipakinze tulinawo parking awo endala eri awo wansi tulinawo parking ya VIP awo waggulu ngenda kuba mbalagawo olinyira bwoti VIP parking tulinawo eya wansi tulina parking nganya kati gayogera ku parking obuzibu atamanyi temanyi nti tamanyi fetwagamba tujja kukibalaga
omanyi buli bwe bituuka wano ngamba eyo si Uganda tekisoboka twasawo tubalage step by step process by process weesootinga wekka gwalaba okiriza ogame ndi mu nsi mulimu abasajja olugero lw'omuganda welutuukira nti akasajja kaami katono okanyomera mukyala wa mugga singa sikyemu andibaddemu eryo erinnya ozaala temulimu lya kitaawo tekamu erya kitaawo tekamu erya jjajjaawo oza singa si kike erinnya nandibaddemu mbandibaddemu erya nannyini kyo bannayuganda mwe so mbagamba ekigambo kimu twagale bannayuganda twagale ensi yaffe ekyokubiri tuwenga bannayuganda essuubi omuntu aba avuddeyo please respect yo yaba avuddeyo appreciate abantu musobole okutegeera nti abantu gyebali ebintu gyebiri abagala ensi yabwe gyebali nabasobola okukola ensi yabwe birungiranabo gyebali basobola okwewaayo tuliko medi ba Africa okwegombanga bannayuganda nolabanga omuntu akutta ekisawe kya amu apostinga kisawe ng'okire ekisawe ekikulu kibayo nga kigamba tate South Africa. Uganda is it South Africa? Are you stupid? Mwasomera ki mu bisajjamu? Amu apostinga Nakivubo gwe n'ogamba tate Africa ambu ate South Africa mukitununga n'ogamba ebintu abasajja amu baba mawobe oba mu babeerabira mu bikunta oba bannyamwe babenda kubasibe kubanga oli apostinze kisaawe nagamba nti Nakivubo Stadium Uganda Kampala. I don't know why I comment not take away kisawe kya South Africa, not take away kya Nigeria. By then ngatakivuga na chino. Can you imagine? Is it the South Africa? I don't know the South Africa no yogera ki. I don't know lagati. Mu byonna to appreciate ngaba ndabasobola dokola. Twagale bana Uganda nga toyagala. Twekwa kantu twali mu maaso. Yoje baita VIP egenda kubanga omanyi eri self contained osobola okujja ogenda kubeeramu nga wobeere waka mulimu fridge mulimu entebe mulimu ng'ewaka wogamba tufumbiramu mulimu osobola okusubamu ogenda kubeeramu okuwummulamu awo mpeete kunatandika otusemangu n'owummuliramu endabirwamu teziyitamu masasi tusubiranga Ssaabasajja Kabaka okubanga alabiranga omwo n'abantu abalala ab'ebitiibwa kibayise VIP olukalu lwa Africa tekiriyo njagala ogogolinge tekiriyo mubeeramu ebintu bingi osobola okugamba nti nze na famire yange abaana bange na mukyala twagala kutula mu VIP mama wange muleseeko ku VIP kyebayita VIP ogenda okulabira simu mitayimbwa ngali mukomera simu mitayimbwa ngali mukomera nti VIP atebera mu mitayimbwa ngali mukomera nedda bino byanjawulo bino byakyuseemu tulina 5D yetugenda abaana abagala okulaba films 5D yemugenda okubeeranga nga gojja n'ogamba nti omupiira tegunatandika oba baki ogenda wali mu 5D tulinako amaduuka ga arms gatunda brand west ayagala akatabo ka success and fire based on reason and reality reason as the world masterpiece obuwanguzi n'okulemera nga basiga ku mazima n'okufumintiriza bwe obutabwe buti ayagala t-shirt bweti ayagala engato ayagala jumper ayagala whatever any whatever nga biriko brand za arms kuliko amaduuka ago kuliko banks nyingi ezatuteko kuliko FC atuteko Javas atuteko n'abasuubuzi bangi bagenda okulundandoza ebintu bya sports tebaca simanyi ebifo bikyaliwo naye nga bemmanyika abatuteko kwebali n'ebifo byabwe kwebiri simanyi ebifo bikyaliko naye nga abantu bangi bakutte space beteze dda ate okukyetoolera kuliko ba Joyster Fashions Kayongo State Fashions Medi State Fashions kwegamba bavubuka nga omanyi nti no bo bategeera business baba manyi ekiddako bakuta da position okulaba nga benogera sente bonna bali kuno abantu bangi nnyo abali arawundi ekisaawe kino